leasehold eyo ya kiseera buseera either myaka 49 bwegigwako nebakwongezaayo oba diddayo eriyo yagikuba. Kakati ekyo President Museveni yakyagala ti kubanga bubeera ebiiro bigwayo ate Munnayuganda anaddawa. Kati kwe kusaawa akawairo kali mu Constitution 237 Article 5 nti Munnayuganda yenna eyafuna liisingi eva mu gavumenti aliwa ddembe okugyongerayo nefuka freehold kuganaba nga alina obwannannyini obwenkomeredde. Kakati freehold eyo yendala tenancy. Freehold eyo ya tenancy kitegeeza nti olina obwannannyini obwenkomeredde. Nolwekyo leasehold ojja givaamu otuuke mu freehold ofuna obwannannyini obwenkomeredde. Kati n'owekibanja kitegeeza wanaafuna ekyapa ajja kufunira mu freehold obwannannyini obwenkomeredde. Mailo yo ngikunyonyodde nga bwe yajja kati eno leasehold ngikuwulidde. Kati ne leasehold nkubulidde ti efunibwa bwa kiseera. Niyo olwa President nga yagala buli muntu abeere n'obwannannyini nga bwe kiri eri mu Article 1 nti vests with interest vests mu tenancy. Kakati kyova oba nti ogisaamu ki mu freehold ate n'ekibanja kubanga ekibanja si tenancy. Ekitegeeza ekibanja talina ttaka teririimu ye kati kitegeeza ali discriminated kwe kulaba nti waliwo akawairo President ke yanyiga mu Constitution akagamba nti akali mu 237 Article 9 nti ow'ekibanja Parliament ejja kukola etteeka ow'ekibanja naye afuna ekyapa kugamba buli Munnayuganda abenga alina security of tenure with the tenancy mu mirembe na mirembe in perpetuity. Kakati administration y'ettaka mu Uganda awo bwe bwannannyini kati nannyonnyola ne ku administration ettaka limanagiringibwa bitya mu Uganda okutuuka mu 62 mu Constitution ye62 ettaka lyali before nga tetuneefuga nga Buganda nkola emphasis mu Buganda kubanga enkyukakyuka mu zaasinga okubeera ez'ettaka okuva mu 1900 okutuuka mu up to immediately before independence ettaka lyali lya mirundi ebiri. Private mile, that's mile erimu ebiri, ne public land eya crown land. Mile naye erimu ebiri, official mile ne private mile, official nga public land. Ng'ebyo biri administered under the crown public land, government y'abazungu, private land by individual. Official mile oli chief akulira aliwo for the time being ya administering mile eyo n'abo abaza okusingako. Kakati bwe twefuga Constitution n'essaawo embeera nti kati ffe tugenze tetukyayinza kufuga kubanga ffe tufuga public land kati katuseewo ebitongole ebinaasobola okuadministeringa public land. Kati Constitution essaawo ebitongole bisatu ebifuga ettaka erya buli muntu public land eritali lya individual. N'essaawo ekitongole ekya Uganda Land Commission ettaka lyonna erya Uganda. Ne bassaawo ebitongole buli district land board ne bassaawo ne bassaawo ne official estate ne bagirekawo kubanga yali federal unit ng'abo bakyaliwo abaami abazikulira basobole okuba nga bakulira nga balabira ettaka eryo naye nga lya public land. Kakati etteeka Omuzungu n'assaawo etteeka nga erissa ekyo mu nkola. Kakati ne wabaawo Public Lands Ordinance eya 1962 nga tugenda okwefuga. Kati n'eddira ettaka lino erya Crown Land n'erifuula freehold
kakati mu districts n'erisa mu district land board, mu kingdoms ze bayitanga federal unit ne bazisa mu kingdom board oba federal board. Mu Buganda nga mulimu Buganda Land Board. Seno kati Buganda Land Board Limited efugibwa omuntu erimu one shareholder naye eyali eya public land under the constitution. Kakati eyo bwe yafuna gye bassaamu crown land under freehold, nga bwe nkugambye eri Mailo estate, official estate yo nesigala kubanga yali ekyafugibwa under that public system. Kakati mu 67 West bwe lyafugibwa kyova olaba nti waliwo bwolaba Buganda Land Board eya independence ojja kulaba nga waliwo akantu akagamba transferred from crown land to freehold, to Buganda Land Board in freehold under 1962 Public Land Ordinance.